Bebe Cool amaze emyaka mingi ng'ayina embeera gy'ateeka ku His Excellency. Finally yavuddeyo n'atubuulira obuzibu buliwa, obuzibu bwavaawa. Omusajja mukambwe, omusajja si musanyufu, yasaba apology. Apparently His Excellency n'agaana okupologizinga. Public apology. Mu video ya leero tulinamu Bebe Cool ng'atottola ensonga ze n'obuzibu bw'alina ku His Excellency. Finally mu video y'emu tulinamu ensonga za Honorable Segirinya omugenzi. Uganda ng'omwami mmwe yagamba sikyabitegeera kawuli yako kamanyi binsobedde ensonga za Honorable Segirinya. Katandike video. Gwene Bobi Wine temukwatagana. Ekibuuzo kiri ku bufumbo. Yes sebo. Okay. Naye ate tulaba abakyala bammwe bakwatagana. Ekintu ekyo kikosezza kitya obufumbo bwammwe? Basically obwo. Okay. Kibuuzo kirungi nnyo ky'obuzizza era ekyo ekibuuzo kakiddemu ensonga abantu abasinga mu Uganda gye babadde batamanyi. Ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly. So Bebe Cool ali ku Bride and Groom Expo. Yeah. Batuuka mu session ya Q&A. Buuza ebibuuzo nkuddemu. Yeah. Omwami omu asituka amubuuza waliwo embeera eri wakati wo ne Kyagulanyi Ssentamu Robert, His Excellency. Naye ate bakyala bammwe abaana bammwe balina enkolagana. N'amubuuza sayansi oyo akola atya. Bebe Cool n'akwata akazindaalo n'agamba finally kaŋŋambe ensi nga ndowooza agenda kuggyayo ebyama byani bya MC Kati. Nga ndowooza finally ebyama agenze bikola ki kubyabya. Naddukira ewange waka Bobby n'amunoonya nga tamanyi gy'ali kuba bwe yanoba nga yajjanga wange nga nze bw'ajja ŋŋamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Bobby addayo. Zwena yali si munobiinobi mufumbi mulungi naye olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Bobby. Nga ngenda nkwata essimu nga nkubira ani Bobby nga muganyamba omukazi akoze eki agenze. Neziwena mukaka munyo mulaba. Oh yeah. She's so calm. Nga ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kuddira. Kati ndoza Bobby bwadde awaka Bobby amugambako nti owange eri ekiwatule gyawunye. Zwena akoze eki agenze. Kati nze nsuubira simu ya Bobby kunkubirako nga nti njogedde ne Bobby. Bobby yankubira essimu ne ndowooza nti babikozeeko ne receiving essimu. Bwe receiving gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu. Ye yakutumye okwenda. Nali ku ssimu eyo. Nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso. Naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzzaayo. Oluusi Bannayuganda mubeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala okugajja. Kati leero nga bawadde naye nakyawa omwana oyo era nze bebe leero nkibagambye bino ebya music ebyo nga nkukyayira ki ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya n'eggulo Kampozinge mukono. Tulina abavubuka babiri mu kaseera ako bombi basita. Yeah. Side emu eriko Bebe Cool, side endala eriko ani Bobi Wine. Yeah. Bonna bakuba endongo bali ku piiki yaabwe. Mukyala wa His Excellency Bobi Wine anuba. Bebe Cool akugambye agenze mu maka gaabwe nga ne His Excellency takola ki tamanyi. Yeah. Nkugambye bavubuka bato bombi. Of course. Agenze mu maka ga Bebe Cool ne Zuwena. Bebe Cool akugambye omweyo takimanyiiko. Bamukubye akalimi akoze eki azzeeyo. Yeah. Akugambye nti kyatuukawokko. Kyatuukawokko emirundi emitonotono. Yeah. Nga Bobby agenda waani Ewa Bebe. Wa Bebe ne Zuwena. Olunaku lumu Zuwena agenda.
Ziwena agenda Bebe Cool akontactinga Babi nti nyambaako oyogereko ne Ziwena akoleki akomewo Babi agamba Bebe kaninde Bobby akomewo Bobby akomawo babyogeramu Bobby anyiiga according to Bebe Cool mukasera kano tulina side emu ya story of course naye according to Bebe Cool omuvubuka Bobby Wine star alikuwa omuzika aliku piki anyiiga akwata essimu akubira chaliwe amubuuza gwani akubira mukyala wange essimu okitegera ng'omuteeka mu bisitory byebyo nze yakutumya okwenda nkujjukiza nti Bebe Cool akugambye Babi we yagendanga mu maka ge ne Ziwena ebiseera ebisinga Bobby teyategeranga of course nga watugambye language ye Bobby teyakimanyaako zino favors zalowooza nti yali alowooza mukwano gwe azimanya zimukolera paasi yazimukubiranga kisoboka okuba nga kyaliiwe Bobby yeta kimanyiiko naye ate kyaliiwo anyiize nkugabe bali bavubuka bato they are still young His Excellency saa zino waali si we yali nga muvubuka muto akuze emyaka experience alabye ebintu bingi ebyenjawulo mbulamu yakola ensobi nga muto akunyizizza gwe nga kyaliiwe okuuma otya obusungu over a small reason eyo nsonga ntono you're not being fair eyo ensonga ntono musigire ekifaananyi ne nkugamba nti bavubuka babiri bato mu myaka bali ku piki ya career yaabwe omu akugambye nti mukyala we yanoba n'agenda mu maka gaabwe ng'ono takimanyi nako kisoboka okuba because of lack of communication wakati awo nga Bobby yali takimanyi nako nti Babi yagenda ng'owaani ewa Bebe kisoboka okuba nga omulundi gw'okusooka okitegeera gwe guno obanga maybe yamugambako emabegakaawo naye nga biguddewo kyaliiwo akunyizizza lwaki okuuma obusungu ku nsonga bwetyo okumala emyaka 2 to one extent nti tuli mu 2025 okyakuumya obusungu ku mbeera y'emu okitegeera sigenda kutegeera wadde n'akatono ekisooka Bebe abadde clear n'akugamba ebyokuyimba oba kiki tasaakuuma busungu for that long naye ku nsonga eyakwata ku mukyala we ensonga eyagenda n'enyenya almost the entire music industry ffenna twayimba Ziwena komaweeka ng'omusajja obadde okeera ku makya ng'olaba ku baana bo mukyala wo bw'agenda it's a different story mu kaseera ako amashuming omu ku mikwano gye gwagamba nti kaluno gwe nsobola okugamba ekintu kyange yali Bobby Wine naye agamba Babi no Babi is not independent Babi muntu wa Bobby Wine togenda ku approachinga Babi ngolooza Bobby Wine tagenda tegeera ayina okutegeera it's a unit bakola wamu naye akugambye yakubira Babi esimu anti yakubira Babi esimu n'amugamba omanyi yogerako ne mukwano gwo nga gwe bobadde ojja wano ne tukuyamba n'oddayo nyamba nkubirawo ekibaasi nange mukyala wange akomewo akugambye nti mirundi gyonna Babi gye yagendangayo tetumanyi mirundi emeka egimu oba gyonna takarifayinze bulungi Bobby teyategeeranga okitegeera Bobby teyakitegeeranga nti Babi agenze owa Ziwena bibadde bigambo byo oba zirimu nkazanyi yakugambye nti yagendangayo nga ne Bobby tamanyi kisoboka okuba nagambye no ndowooza yange kisoboka okuba kankikuddiremu kisoboka okuba nga Bobby teyategeerako zino encounter zonna zino pass Bebe zalowooza nti yakubanga kisoboka tetumanyi naye nga kisoboka naye ekyo tekijjaawo kiri nti tukize tugaane bwe muba bavubuka mwenna muli mu ndongo ensobi gyenkola oba ogimanyiiko naawe ensobi gy'okulamba ngimanyiiko okitegeera so mu myaka gyabwe egyo Bobby this is my thinking oba kye nandikoze singa nze mu kifo ky'okwanguwa kubanga Bebe Cool bigambo bingi byatayogedde mu interview eno atugambye yawuliriza essimu eyo till he dropped down the phone call now Bobby Wine if it were me bangambye omanyi kale katugezeeko but not okugobereza muno ebigambo ebyo Bebe Cool takugambye nti yali agala Bobby Wine agenda mujeyo mukyala we no ekyamuluma it's the response gye yafuna kuva ku mukwano gwe sooka owulire olina mikwano gyo buli muvubuka ndaba naffe abakyala tulina mikwano gyaffe sikubira bakazi babwe masimu eyo story for another day tuli wano
tugamba nti lwaki story for another day tugenda giyitako sikubira kyali wange waba alina omukazi so anakuba na namba ye. Yes, that was wrong actually. Kyenva ngambya ekyo tugenda gyogerako later. Naye nga mukyala wo bw'okomawo ewaka mukyala wo n'akugamba omanyi Mordecai anyumizza ki story bwe kiti. What do you do? Pick up a phone call. Kubira Mordecai omugambe guy kiki ki ekigenda mu maaso. Then akunyumize. But you don't rush out munno n'omusalayo kubanga akubidde mukyalo. I know I wouldn't want my husband okubira oba mukyala wa mukwano gwange ebintu bwe bityo. Your husband is your husband. My husband is my husband. Ekyo kyali kikyamu. Bobby was not supposed to be talking to Bebe Cool. Bebe Cool oba Zuena was not supposed to be talking to Bobby Wine. Ekizibu nze kyendaba. Bebe Cool teya feeling supported by his friend Mukaseera. Kale teya feeling supported. Yes. Naye ensonga ziri petty. No, it's not a petty thing. Waliwo miscommunication. Bino bisonga kankubulire. Not at all. Bino ebisango nti omukazi anobye omukazi akoze bwati bisonga nedda bambi n'ogenda ku police kankubulire kyoba nti Uganda police yavayo negamba nti cheating si musango mu Uganda it's not a crime. Ogamba nti bamukutte ng'ayenda. Ogamba nti balwanidde ku kyalo balwanira omukazi n'omusajja as long as temwesse omugenda ku police abateeka ali mu koona ne musorting ebisongasonga ebibaleese kyovola nkugambe nti bisongasonga ogenda ku police ekibuye nga embeera ya mukazi na musajja afana ajja kuga mugende wali mu koona musorting ebisonga byammwe omumala mujje tuogere of course abajja mukasente nega yembeera so emyaka gino gyonna beba kugambye nti obusungu bwavaawo ebisongasonga waliwo miscommunication saagala buli side yalinako ekikyamu kye yakola I agree nti Bobby ayinza oba yakola ki ya overreactinga naye nga nkugambe tulina side emu ya story tulina side emu ya story mu kaseera kano ng'eva wa Bebe tetugenda gitwala nga hadith kyemmanyi tetulifuna side eri ndala his excellency liza minor sagenda byogerako naye nze kyendowooza embere yagwawo olina akwata essimu n'abuuza kyaliiwe gwe gayi mwana okubira otya mukazi wange essimu nange bano bavubuka balina testosterone ali eri waggulu mu roof okutta essimu okubira mukazi w'essimu n'akwata essimu n'akubuuza gwe gayi mwana okubira otya mukazi wange essimu kyandikomyawo wali mugambye mwana Zuena agenze nikiggwa n'akunyiiza n'omugamba onyiizizza ne mu moving on tokuuma grudge myaka 2 no kino ekintu omuntu atalina mukyala nga talina baana nga mukyala we tadivorcingangako temugenda kutegeera position ya Bebe Cool tebadivorcinga Zuena yanoba okitegedde kati nga bw'ogambye bali ku peak alina kakyala ke kanyirira kati alina ka west omwana agenze jukira eno ba Radiant wizo bayimba Zuena okitegeera so musajja watu ng'omuvubuka owulira bubi n'ogambako kyaliiwo teyagambako kyaliiwo yagamba mukazi wa kyaliiwo yes probably ankati kino kyenkugamba nti eno story tufunyeko snapshot tufunyeko ka segment katono nnyo so tetusobola kusalawo mbu yaki teyamugamba kino yamugamba kino teyamuddamu no naye from what we have Bebe Cool mukyala we ogenda kimuluma omuntu gw'abadde asuubira okumutegeera oba kale Bebe yamukubira essimu direct alina namba probably yamukubira ng'oli ali mu studio recording kyengeza kugamba ekyo nti byali bisongasonga tebyali bisongasonga kino kyenjagala tuyige ebintu ndungeebi tebiba bisongasonga those are minor issues naye that's being so petty not at all that's being so petty okuuma otya obusungu emyaka 2 lwakuba omukazi yanoba omuyaye n'agamba ate nga okikoze okubidde mukazi w'essimu yes naga okubira otya mukazi wange essimu actually yamubuuza na kibuuzo ekyo kyali kibuuzo ekyo kiri understandable I would actually ask the same question nga bwe nkugambye keep your partners to yourselves towa mukwano gwo namba ya bbaawo they are not related they are not friends okitegeera kyovula paka kati bagamba nti Zuena ne Bobby ba mikwano ate nga Bobby ne Bebe bayawula it is okay it's not about being petty it's not about being petty si judge nti wandyako sweet nga ne mu piwa ne nkola na mpaka university ebintu ebyo omukazi yanoba omukazi oli naye eno si nsonga ya sweet omukazi oli naye omukazi yakomawo move on no
ey'ensonga yaluma bebe ate mu kaseera ako this is what I would have done. Bobi Wine yandivuddeyo nga byonna biteredde n'agamba kati kyali Tereza ensonga zo toddamu yingiza mukyala wange mu bino ebintu okitegeera ebigambo bebe byatatugambye ebyali mu conversation eyo bye byasinga okubaawula. Kankubulye kino singa mwalimu ekibi ekisingaawo kyeyandisoosezza psychology obwongo akola bwatyo omuyaya ali peti nnyo tosaa kuuma grudge ova bisongasonga nti omukazi anobye nenkubira mukazi w'oli gayi nankambuwalira nemugamba mpa apology okwata otya essimu n'okubira mukazi wa kyaliwo that's being disrespectful because our wives are friends. Waliwo boundaries ota crossinga essimu oba nayo lwaki okitegeera mulimu ebintu nga tosaa bikola ebisongasonga byaliwo ne biggwa move on tobireeta mpaka mu 2026 mu Uganda empya okitegeera ng'oli ku bisongasonga. That's being so petty. Kankugyewawo tugendeko mu nsonga z'omugenzi Honorable Segirinnya sajja agamba binsobedde kawulyo kakola katya kawulyoko kamanyi James muganda wange binsobedde byamusimbulira kiki bigaanye bbayi kakakuzannyire twawuliddeko nti DNA results z'abaana b'omugenzi zaakomyewo. Yes, ekyo kituufu nnyo kyenyinza okugamba muganda wange Joe n'abatulaba ku Spark TV katonda w'amaanyi era wa buyinza DNA ezaasobodde okudda era wakati mu kudda zirina DNA yatulaze abaana bana nga beba omugenzi Honorable Muhammad Segirinnya ab'omuntu mbweye ku baana bana ku 9 abateekayo abagibwako ndagabutonde so ku baana abo abana saagadde kumenya wano baana b'abaana abo abana naye ate era ebina ne beyawandudde mubadde nga mubalaba era nabagamba nti it's just a matter of time obudde bujja kutuuka bwe teweebuuzangako ebikolwa by'abakyala abo ng'olaba si bya buntu oli n'atuuka okubeera nga maiti ekyali mu nju ye ng'anaalaajanira mmotoka ayagala ttaka akola bw'ati tugamba wapi. Imagine abalabiriranga dynamics ziri very complicated okubeera nga gwe taata w'omwana nekitegeeza nti necessarily olina okuba nga gwamuzaala osobola okubeera taata w'omwana wadde si gwamuzaala naye ate singa omusajja aba akimanyiiko by choice exactly naye waba takimanyiiko ng'omusibye omwana picture ebambi nnyo ate ebintu bino biri mu maka mangi mu Uganda awo mu kaseera kano oyinza oba ondaba ng'olina omwana gw'olabirira nga si wuwo tulina okwogera ku nsonga zino oyagala kutabula maka g'abandi kyova olaba DNA erina okukolebwa ku buli mwana azaaliddwa mu ddwaliro ensi ezikulaakulanye zikola ebintu bino nga buli mwana gwe bazadde bamukolako DNA babere sure nti omwana wugo oba si wugo ebintu bino tubyetaaga e Uganda otherwise mulimu families omwo ng'abasika si bamugenzi okitegeera Uganda naye omwami ono yalina abakyala basukka mu omu siri kulumba muntu yenna wano I'm being realistic gy'okoma okubeera n'abakyala abangi tewagenda kukkuta this is my thinking siri kuwaayiriza muntu wano kati wootali ng'ogenze wooli nnamba emu noonajja kufunayo kiyambi bakyala bangi nnyo abagamba me am comfortable omwami wange ne waba n'abakyala 3 it's okay naye munda muli toba comfortable wooyagalidde omwami ng'ebintu bikubanja ng'omwami taliiwo polowoozo gwe owa booda akuli okumpi naye ekyenjawulo ekiriwo waliwo omukyala yalaga omwana omuwere naye yali wa muganda waffe omugenzi Segirinnya naalongo Joy ow'ematugga kyanaku nnyo nti DNA yagenza okudda ng'emukasusa ebbali naye ate abakazi amagezi gembawamu abakazi muli bazibu abakazi muli bazibu nnyo abakazi bino byonna Katemba gwe mukola muba mukimanyi
nti kubanga tosobola kugamba nti omusajja yali mu kkomera emyaka 2 avudde mu kkomera alwadde onoga nti yabadde mu kkomera amazzi baamuteekamu buteesi kiyiso ne bateeka mu nnaalonga agire azaale. Ate ono w'omwana omuto ye yalimba nnyo. Bw'oba osazeewo kulimba at least teekamukko ku maanyi tomala galimba fwa. Awo yalimba bya kisiru ebitategeerekeka. Nze nga bwe naggambye abasajja bangi balabira abaana nga si baabwe. Leero abasajja kaafuna ak'okwekwasa. Si kyakwekwasa in reality bigenda maaso mu ggwanga twetaaga system nga omwana bamukola DNA nga n'afuna mu ddwaliro.